oluyimba olwo lwa munywanyi waffe bamuyita Godfrey Kajubi. Akayimba kuba kayitandika nsome ezimu ku nyimbo omukulu ndizisobola okuba ate ng'ayimba ze bayita eza duet. Yali yeekobana bali bayimba n'omukyala bamuyita ezimu ku nyimbo ezaali zikontana oba ze bayita eza duet zaali zikontana nga ziri mu nsonga z'abakyala. Omukulu oyo gwe bayita Godfrey Kajubi. Olw'ekifaananyi kye ye bwantegeeza feesi ye nga bw'efaana endabika ye basobola okuba ate bamuteekako erinnya lye bayita Kibijjigiri. Awo n'embeera neesobola okuba ate ng'etambula. Kibijjigiri nno yategeezaako nti okuyingira endongo eno yagiyingira mu waggwa 1994 ate nga 1996 bwe twasobola okuba ate batandika okuba ate nga bamanya ti endongo asobola okuba ate ng'agikuba. Era mu mwaka gwa 96 ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'ekkumi yasobola okuba ate nga bamusayininga mu kibiina ky'omuko gwe bayita Fred Sebato Omuligaawo ne batandika okuba ate nga bakuba endongo paka. Era tutegeeza nti bibiina byasobola okuba ate ng'ayimbiramu yaliko mu kibiina kye bayita Golden Performers we yaviiraawo n'ayingira gye bayita Matendo gye nkutegeeza gye yamala emyaka nga 19 ng'akakalabya oba ng'akuba olukoba ku lukoba. We yaviira eyo kwe kweyunga ku kibiina ky'omukulu meeya akadde kano Matias Walukaga kye bayita Vision Heroes yamala emyaka nga 2 we yaviiraawo ne yeegatta ku Trust Production eky'omukulu Haji Kyolabaawo era yaliko ne mu kibiina ky'omukulu omukyala gwe bayita Jackie Kizito kye bayita Mwaga Production. Enyimba nyingi zasobodde okuba ate nga akuba kati oluyimba luno lwenjija okuba ate nga nkubuulirako oluyimba luno lwosobodde okuba ate nga owulira omukyala gwe yali asinga okuba ate nga ayimba naye Juko Mariam. Akayimba kowulidde ke bayitandika nsome akayimba eno no just yali luyimba baluddamu buzzi. Oluyimba olwasookera ddala no balukuba myaka gya 9 oyinza okuba badde tokimanyi bw'oba owulidde waliwo yagamba nti weyagamba mu linnya lye bayita Saala. Awo nno waliwo omukyala bamuyitanga Saala Nassanga baakakuba akayimba ako ne Kibijjigiri wabula mu myaka gya 2000 awo 2010 baddamu oluyimba olwo naddamu akayimba n'omukulu oyo gwe bayita Kibijjigiri naye ng'okusookera ddala Kibijjigiri yaluyimba n'omukyala gwe bayita Nassanga. Omukyala olwo gwe nkutegeezaako Najjoko Mariamu nnaku z'omwezi ndowooza zaali nga 18 omwezi ogwokusatu 2017 yafiira sayidi z'erubaga awo era nga kigamba yali myaka nga 34 egy'obukulu. Yafa omusujja gw'omubyenda. Yali mukyala w'amaanyi nnyo mu kuyimba era lyali ddibudde n'ennyongo omukulu Kibijjigiri akadde kano ne bw'owulira ng'okuyiya kutonotono yagezaako nga yali afunye replacement y'omukyala gwe bayita ssenga w'abaana omukyala gwe bayita Joseph Ndagire gwe bayita Nabitaka wabula replacement n'egaana bagezaako ennyimba ne zigaana olw'embeera nti omukyala ono yali akoze kyamaanyi nnyo. Omukyala ono azaalibwa sayidi z'eno bayitayo abeera akaayibwanda bayitayo Bitalago ng'azaalibwa omukulu baali bamuyita Lukwago ne mama bamuyita Nakalema Teddy. Omukyala oyo yatufaako era ng'obudde bwe yasobola okuba omukyala ono gwekutegezaako Mariam we yafiira yali talina kibiina naye nga yasemba kuba mu kibiina kye bayita Trust Production naye nga Trust Production ekyenjawulo yamalayo ennaku 2 we yagenda mu kibiina ekyo ekifuba ne kimuluma ennaku 2 yagendayo nga 18 January 2017 21 January 2017 n'atufaako omukyala oyo nga 18 ogwokusatu naafa ne bategeeza nti yafa omusujja gw'omubyenda erubaga. Ensonga ezo ne zitambula bwe zityo abamu ne bawakanya ensonga ezo ne bagamba nti nga omanyi nti abayimbi kale embeera n'etambula bwetyo wabula mu kujja mu ndongo eno omukyalo ono yatandika mu kibiina kye bayita Matendo Bande eky'omukulu Sebato era nga kigamba yeegatta mu mwaka gwa 2000 awo ne yasobola okuba ate nga akubira endongo ye ne bisobola okuba ate nga byatambula awo ne yeegattibwako omuko gwe bayita Kibijjigiri ne bakola akayimba ndeka nsome 2010 ne bafulumya n'oluyimba lwa Balance 2013 waliwo ne lwebasembayo lwebayita Genda Omugambe. Project eno yali ya 2015 era nga kigamba nti project eno yali wa mukulu wa Bagireka wa DMS era omukyalo okujja okufa ng'oluyimba luno terunaggwa bulungi. Oluyimba olwo bayita Genda Omugambe zezimu ku nnyimba ezasobola okuba ate nga zaateeka Kibijjigiri wadde nga kuba ennyimba edda ezasobola okuba ate nga zimuteekawo omutindo naye nga zino duet ze yakola n'omukyalo ono zasobola okuba ate nga zifuula ekyenjawulo. Lyali ddibudde nnyo okuva lwe yamufaako omukyalo ono akadde kano ne byayimba ensonga tezitambula bulungi nnyo. Obulamu bwasobola okuba ate nga butambula bwe butyo Kibijjigiri ne yeebuuza ayinza kitandika atya byonna ne bimusobera wabula nga omukyalo Najjuko Mariam
okufaako teyasobola kuba ate ng'aleka mwana wabula ng'ate yali mufumbo era nga bbawo omukulu bamitamisi kyambadde yasobola okuba ate ng'ategeeza obudde obwo nasobola okuba ate ng'ategeeza nti abadde ne mukyala we omwesimbu era nga toyinza nagamba nti muyimbi olw'embeera nti yali amuwa ekitiibwa ng'amuwulira era ng'embeera yasobola okuba ate ng'akadde kano yasigala mulaba ku vidiyo n'ennyimba okuba ate nga bazikubye ku leediyo oba ku tv oba oliawo embeera nga bwetambula bannyo bali batambuza ekiboozi nga bagamba nti oba ono kibijjigiri yali mukyala we omukyala ono yalina bbaawe bamuyitanga Amisi Kyambadde era yakyaliyo wadde nga ye omukyala yatuvako 2017 nga bwe kutegeezeza yasobola okuba ate nga akuba obuyimba obwo obwa kibijjigiri bwe basobola okuba ate nga bayimba ababiri obwasobola okuba ate nga bukunyumira ennyo eyo nno ye mukyala oyo gwe mbadde nkutegeezaako Nakanjako Mariam omukyala oyo omukyala yali Wankima nga ne taata we Wankima baali bava saidi zeeraakaayo eyo omukyala oyo yatufaako omwaka gwa 2017 Nakanjako Mariam